ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno abakulembeze ku kyalo Masajja Kibira bali kugwa kugaba masiki za gavumenti mu batuuze nga bakola ogwabwe. Omutuuze omu yatuukirira atwala ebyokwerinda mu kitundu Dennis Byamukama n'abaako ekyama kyamubotolera. Nangamba waliwo omwana atebeze kubanga yakwatiddwa nga bamudifayirinze naye nga alina kitaawe gyamuleka, kitaawe akolera mu tawuni ate ng'omwana oyo tayagala anti wakimanye. Omwana ayogerwako gwe tutagenda kwogera bimukwatako kakuba okulaga enfaanana ye tuwayizzaamu naye n'atubuulira nga kitaawe bw'aliko omukazi gw'aludde ng'abalekera okusiiba naye. Kyokka mbu newankubadde ono babadde nga bamuwa ensimbi z'okubalabirira, aliko omusajja wa LDU agambibwa okuba ng'akolera mu nkambi eno abadde ng'amuwa akawunga olwo ne basiibirira ng'ako. Omukyala abadde akwatagana n'aba LDU ng'ajagana n'akima akawunga. Ng'oleta bamekera sente azinywamu bunywa mwenge. Kigambibwa nti olunaku lumu omusirikale ayogerwako nga ku kyalo yakazibwako lya Jamiru Ticha yamusaba batambulemu. Ani agamba mutugende tugula caayi n'ankwata. Omwana alumiriza nti anti ono abadde ng'amukugira okunyumizaako kitaawe. Oyo yamala n'agamba tumuteeka mu muddu zaffe etabiriimu teyabeerayo nga bankwata. Abasi Lukenge ayogerwako nga kitaawe w'omwana ate naye tukitegedde luvannyuma nti si yamuzaalira ddala wabula mwana mujja na nnyina ng'ate ne nnyina ono ayogerwako yagenda wabweru wa ggwanga kunoonya nsimbi. Lukenge atubuulidde naye bwe yajja okumanya nti omwana bandibanga baamusobya. Ne mmubuuza njagala ombuulira amazima. N'angamba kituufu Oweloddu yandeepinga bamuyita Ticha. Kyokka nti ono bw'atandika okukazakkaza omukazi asiiba n'abaana be yakubira Ticha essimu n'amutiisatiisa. Kati omukyala omwana ndowooza yali agenda kuŋŋamba, omukyala ne yeebuzaabuza n'akubira Oweloddu. Mukubira oyo Oweloddu yatoosa kuzibu ku mwana wange. Oweloddu yaŋŋamba kimu, ssebo oyo omwana mbadde abeera awo naye engeri gy'ayogeramu omwana wo museegu. Kati nze ne mmubuuza mazima matuufu ne mugamba omwana wange wamanya nti museegu gw'otabeerangako naye. Dennis Byamukama akulira ebyokwerinda ku kyalo Masajja Kibira atugambye nti ye yatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'awaaba omusango ku poliisi y'Ekikajjo. Kyokka anyumya nti bw'avaayo waliwo omujaasi ali ku ddaala lya Lieutenant eyamukubira essimu okubimutuuzaamu. Yankubira ku ssimu nga kale bagezaako okunvunaana lwaki nze nagulawo keesi. Ne mbagamba first of all nze am a leader ku kyalo. Ate ekirala nga bo baagala mbalage ani yaleeta ki source of information. Ensonda mu poliisi ya Kikajjo omusango gye gwawaabwa zitutegeezezza nti omusajja y'omu ono yabategeeza nga bwe batajja kukwata Ticha ekiba kibe. Kyokka omujaasi ayogerwako bwe tumutuukiridde ku lukomo lwa ssimu atutegeezezza nti ye tabangako na mujaasi. Nze ebyo sibimanyi ate nze siri mujaasi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti ensonga eno baakizudde nga nnene ku poliisi y'Ekikajjo kwe kusalawo bagyongereyo ku poliisi y'Ekibuye. Naye victim ow'omwana agamba nti yamukwata amumanyi ko by face naye tamumanyi amannya ge. Tugenda kukozesa obukugu bwonna tulabe nti tulondola n'okulaba nti ngeri gye tuyinza okulondola n'okukwata omusajja eyakoze kino. Ekitongole Kirigo Aid Service Providers Network bwe bawulidde ku nsonga eno ne basalawo okubiyingiramu okulaba ng'omwana ono afuna obwenkanya. Bw'aloopa omusango ennaku z'omwezi 13 tewali kyakolebwa. Poliisi teyanoonyereza, teyafaayo kumanya ki ekigenda mu maaso, teyayita victim nti emutwale mu ddwaliro bamukebere. No, jjukira omwana avunda mu bitundu ebyekyama ali bubi. Nawenuwe agamba nti poliisi n'amagye bwe badda mu kuzannya kkapa egobaagoba emmese nabo baakubatwala mu mbuga z'amateeka babyogerera eyo. Tujja bavunaana
okulemerera okukola ogwabwe kubanga etteeka liri kiriya ku mulimyo gyabwe. Omukazi ayogerwako nti yabadde ng'asigaza abaana ba Lukenge bwe twogeddeko naye ku lukomo lwa ssimu atulaze nga bwe waliwo empalana ezigenda mu maaso ekimutadde mu mbeera yaguzibwa mwagale ne bavuma omukyawe. Solomon Kawesa, NTV.